Abaganda abawangalira mu bitundu eby'enjawulo mu bugabe bwa Ankole beegasse ku bantu ba Kabaka abalala okudduka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II gy'asiimye n'asimbula enkya ya leero. Oweekitiibwa Imam Makumbi nga ye mukwanaganya w'abantu ba Kabaka abawangalira embalala mu bugabe bwa Ankole agambye nti okwanukula ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ekyamukenenya kwe baddukidde emisinde gino. Ekirwadde kino ekyamukenenya Ssaabasajja Kabaka ye champion mu Africa ne mu Uganda okulwanyisa ekirwadde kya siriimu. Ate bo bannakibiina kya National Unity Platform okuva e Kampala okuli kansala wa Makerere 3 Muhammad Nsubuga, kansala wa Lubaga James Mubiru n'abalala bo emisinde basazeewo kugiddukira ntuŋŋamo mu bugabe bwa Ankole era basabye abeeno okwongera okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya. Kiyambyeko nnyo bannayuganda abalina akalwadde ka mukenenya baddamu amaanyi kubanga Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda okutwaliza awamu bakutte enkasi. E Bugisu mu Bukedi n'Etteeso abeeno nabo emisinde gya Kabaka bagyetabye mu butereevu era bano basimbuddwa omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Mbale Oweekitiibwa Rashid Nsubuga era nga bano basinzidde ku ssomero lya Mbale Secondary School. Omwami wa Ssaabasajja ow'Embale Oweekitiibwa Rashid Nsubuga agambye nti ekigendererwa ky'Obwakabaka bwa Buganda kwe kumalawo akawuka akaleeta mukenenya ng'abasajja be balina okubeera abasaale mu nsonga eno. Tulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era abaana ab'obuwala fe abaami bwe tuba tetwekwatiddeemu ne tuba nga tutasa abaana ab'obuwala kiba kya bulabe nnyo ddala eri abaana ab'obuwala. Omubaka wa pulezidenti mu kibuga Mbale Ahmed Washaki asabye abantu ba Kabaka abali mu kitundu kino okukolagana ne woofiisi ye okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu kitundu kino. So n'olwekyo mbasaba mututemyeko kati ffe tugoberere ebintu ebyo tulabe nti tutereeza embeera wonna we mubeera. Mu ngeri y'emu abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka abawangalira mu bitundu by'e Soroti nabo beetabye mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 66. Ayi Ssaabasajja alikaabya amaziga tuli mukaabya musaayi. Bano badduse beetooloola enguudo z'ekibuga Soroti era babadde bakulembeddwa Rahma Lubowa akubiriza abantu okugondera ekiragiro kya Kabaka nga beekuuma nga balamu. Guno mulembe gwaffe mulembe Mutebi Ssaabasajja wangaale. Eyo nga tuvuddeyo n'abantu ba Kabaka abawangalira mu bwakyabazinga bwa Busoga bakubiriziddwa okusomesa abaana baabwe ennono n'obuwangwa basobole okwetaba mu nteekateeka z'Obwakabaka saako n'okukula nga baagala Obwakabaka n'eggwanga lyabwe. Bano bensinze okusanyukira era bannange kino kimuzzeeko olwaleero temukivangako muwulidde. Bano basinzidde ku kisaawe ky'essomero lya St James Senior Secondary School wakati mu kibuga Jinja era emisinde gino gisimbuddwa omwami wa Ssaabasajja atwala essaza Busoga Oweekitiibwa Peter Kizito nga gyetabiddwako abantu ab'enjawulo. Oweekitiibwa Peter Kizito atenderezza nnyo abantu b'e Busoga olw'okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka era n'abasaba okwekuuma akawuka akaleeta mukenenya. Ssebo Ssaabasajja tusiimye nnyo tusiimidde ddala weebale Nti akatono ke tuvaamu ne tukawaayo mwe muva eddagala n'ebikozesebwa ebigenda amalwaliro ga Uganda yonna okutaasa obulamu bw'Abannayuganda. Omubaka wa pulezidenti mu kitundu eky'Ejjinja Kyeyune Ssennyonjo akubiriza bazzukulu ba Buganda okube ababeera mu bwakyabazinga bwa Busoga saako n'ebweru wa Buganda okweyisa obulungi basobole okuwa ekifaananyi ekituufu era ekirungi ekya Buganda yonna gye bali. Kakati bwe tuba nga tuzze ku mukolo nga guno tujjukire nti baatugaana okuba n'omululu. Beebaza mwenna nga bwe muzze okulaba nga twanukula ekiragiro kya Ssaabasajja okutuukiriza emisinde tube nga tudduukirira. Abazadde Abaganda okuva mu ssaza lya Ssaabasajja erya Washington DC mu ggwanga lya America nabo beetabye mu misinde gino era babadde wamu ne bazzukulu ba Buganda be bazaalidde emitala w'amayanja. Weebalo tukuŋŋaanya nate okudduka emisinde gya Kabaka. Weebale nnyo